Matovu. Muganda wange. Wanji musibe munnange. Bwe twazirunda bwe zituyonka obusibe bwe butubonyabonya. Yekolera ogamba otya? Abadde akyankuumya Mukama Katonda muganda wange gogamba otya eyo? Neebaza Mukama. Olw'okukugattako abantu benyinza ogamba nti bategedde omugaso gwo ku nsi. Ekitiibwa kya Mukama. Omanyi bannayuganda bano obalaba. Bannayuganda bamanyi kye bayita okwapreciatinga. Bamanyi okusiima. Naye ate era bannayuganda bamanyi kye bayita okuboola. Naye ate ebiseera ebisinga munnayuganda aboola ekyo kye yali asiimyeko kyegendereze. Ate ayinza okuboola ky'atayagalangako. Bw'akwagala ennyo ate akukyawa nnyo singa omudisappointinga n'otakola ekyo kyakwagaza nnyo. Anti ogambye nti bw'akwagala ennyo ate akukyawa nnyo kitegeeza nti ayinza okukwagala ebitundu 10 naye ate bw'akukyawa ayisaawo n'ayongeramu 10 n'abeera ng'akukyaye 200. Naye ate aba mutuufu kubanga oba omaze okulya olukwe mu kiri kye yakuteekako okukwagalirako. Kyova olaba obukyayi omukwano gukula mpola naye ate obukyayi bujja nnyo. Naye ng'oli otya? Abadde akyannunze muzeeyidunda. Weebale emirimu gy'okola. Weebale kusiima ssebo. Nja kukujjukiza ebigambo bye nnakugamba nga tuva mu Mukomera lunaku lwe batusumulula nga batuggyako omusango gwe baali batutaddeko mbu twali tuinsitinga abantu into violence. Twamanya amateeka ga COVID. Naye nkugamba ewali omulamwa gwaffe nga bannayuganda abanoonya kituyita emirembe mu nsi yaffe. Kwogera bintu ebiruma abantu. Kubanga twabitunuulira ne kigaana nga tulina okubyogerako ate ne time egenda tutuuka tubikwateko ako tokeerabira. Muganda wange kikomeko. Wanjisi. Mutabani wa Itongwa ate nga nawe oli Itongwa. Wanji taata. Waliwo abalowooza nti tetutegeera tetwagala. Waliwo abalowooza nti tetumanyi tetwagala. Waliwo abatuyisaamu amaaso ne batunyooma ne balowooza nti nno bye tukola nga twagala entebe just byakwegezaamu byakugeegeenya byakwemamalika byakwepampalika kugamba byakwetuku bye tutasobola. Naye nga bwe nasoose nga neebaza amaanyi g'abantu agafudde Jono Itongwa kikyali olunaku olwaleero. Mukowere mwe ngenda okusinziira okuweereza sigina eno eri abantu abo abalowooza nti nno tetumanyi byaffe era tetubyagala. Mbagambe endiga okukoteka omutwe tekitegeeza nti gyeraga temanyiiyo oba tekitegeeza nti ente gye ziraze temanyiiyo. Etambula mpola mpola ndiga ya ddembe ne bw'oba ogenda kugisala tekaayana teyomba tekola ki. Naye ate tuyinza okugamba nti ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno ensolo zonna ez'amaanyi ez'obusagwa ezaki yasalawo n'afuuka akaliga. Alyoka ajjawo ebibi by'ensi. Kimanyi oba byenda babyolaba? Mbirabanga bw'obiraba. Nina ebintu bingi nnyo bulijjo bye njagala nkwateko nga ndi naawe naye nga sikufuna tofunika ate nange ebyange obimanyi. Mbeera mu dduka. Omusajja yatuteekako tabo. Netutayagala kumuwa mukisa kutwe kwegamba nkiyite ntya. Kutufuula bajulizi mu kiseera nga tetunnatuuka kufuuka bajulizi. Twagala tubeereko abajulizi abalamu.
iya abo baba bazira twagala tubeere bazira so si bajulizi oba twagala tuweeko ku bujulizi ya kiti twagala kubeera bajulizi twagala kuwa obujulizi tugambe abantu nti bino twabikola olw'ensonga bweti ne bweti olw'ensonga nti abantu abaali balina okukola ebintu bino tebaabikola y'ensonga lwaki naffe twava gye twali netubyenyigiramu netusobola okubyekolerako taata nabadde ng'eno mu nsi z'abazungu nendaba nga balangiridde nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi firimu eyogera ku bulamu bwa mukama wange era pulezidenti wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kulagibwa ku ntimbe z'ensi yonna okusinziira mu nsi ez'enjawulo nga tewannabugumya mbooge ngenda okuwulira nti ate Kasese mu kkumiro ly'ebisolo lye bayita Queen Elizabeth National Park abajambula mbu be bayita aba ADF nze bensuubira nti President Museveni yabateekamu n'ensimbi mbu baakubye abalambuzi simanya n'ababadde babalambuza era emmotoka eri wali eteza kwegamba olabawo akakodyo ak'okugulabinga attention okugijja ku kya firimu attention edde ku nsonga y'abalambuzi abattiddwa mu Uganda ate nagala okukutegeezako ekintu kino Matovu sabanga Mukama ebintu byonna nga tonnamusaba mu bugagga sooka omuwa okutegeera sooka omusaba okumanya n'okutegeera nga tonnamusaba bugagga kubanga Matovu omusajja ali mu kulwanyisa firimu akola kyongera firimu maanyi kuba firimu kyekyo kyeyogererako ddala obuteebuuza nedda bwatambuza amazzi ekiro Matovu olaba eno stage kwe tuzinira tetujja sobola gizinirako myaka 2 dancing moves zituuka ne zikuggwako kati gwe sooka weebuuze ye Museveni agiziniddeko emyaka 5 kubanga okuva ku bwetwaze mu byobufuzi mwali era gavumenti zonna ezigudde yabadde ng'azisuula abaddemu gwe weebuuze maama gwe obukodyo bwo obutakaddiwa watondebwa otya kale bwo buyinza obutakaddiwa naye gwe kabubala okaddiye ate ne kibeera kya nnaku nnyo nti Museveni ali selfish nnyo obukodyo yabwesigaliza bwonna kati kankugulireko ekintu ekyewuunyisa mu kaseera kano mu mulembe gw'empita ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange tolina kintu kyokola abantu ne balowooza nti no bagenda kukireka kimale gagenda bwekityo nga tebakitaddeko kituyita analysis not just analysis deep analysis mu kaseera kano ne bw'ovaayo n'ogamba nti ogenda kukwata ssente emitwalo 55 ogiwe buli munnayuganda ali mu Uganda nga ogula kye bayita obuwagizi ng'ogula obuganzi mu kaseera kano era tujja kwebuuza lwaki mu kaseera kano nga omukulu amaze emyaka 38 asibye enfuna y'eggwanga abantu bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe bafuuse abaddu mu nsi yaabwe bafuuse abalomba mu nsi yaabwe lwaki mu kaseera kano akwata emitwalo 55 agiwe buli munnayuganda tujja kukikubamu ebituli kyagamba tugambe nti kati omugabuza kkuse omugabuza kkuse ng'ate ye yatugamba olubuto kyoto waliwo ttanuulu lwegamba nti kati nzikuse enku kino Museveni kyali mu kukola olwaleero Matovu kye bayita okuwagulira ku liryo sinakuwagulira omanyi bano basajja abatikka enkota ku gundi ku maloole balina kye bayita okugyamu amatooke mu nkota bakira batya dobo kati ye atuteeka ku ndobo nkyekota yaffe naye atuwaako omumwe gumu omusi n'omuno bwaguweereza n'agukutulamu wakati n'agamba mmwe mugujubaganira ogwo kangende n'enkota yammwe ate era omunwe guno lindako Matovu omunwe guno n'otamanya nti agubalekedde olw'okuba mutono mwe musigale nga mugulwanira ye eri ng'asigala yeeyongerayo n'omunyago gwammwe Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti ebyo ebitujja ku mulamwa tetubiwanga maaso gaffe bwongo bwaffe yadde ebirowoozo byaffe
n'akifunza ng'agamba nti ebintu ebitalina makulu temukola ki? Temubiwa makulu. Omuntu okwagala okujja international eye ku firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekawo ekintu ekizitowa kumpi kwenkanankana ne tetwandiise popularity ya kino kye bagenda okulonkinga amaaso gave ku firimu gadde ku Uganda ng'ensi because omuntu nga mulambuzi ne bwabeera omu nga bamutemyeko akagere mu national park ekyo kikuma kyetwandiise attention around the globe nga bagamba nti what happened era kicreatingawo debate okusobola okuba nga ensi yonna eteesa ku kintu ng'ekyo era bwe bagezezaako okukikola kati njagala okugamba Pulezidenti Museveni n'abalala abamulongoza Matovu onsonyiwa okkulya ekimuli Mwami Museveni bw'oba osazeewo mumuwa kitiibwa. Njagala okugamba Pulezidenti Museveni Mwami Museveni Ssaabalwanyi jjajja wa Uganda ne jjajja wa Africa oba East Africa nti obwo obuscript bwe balimu kati obwo obuzannyo bwe bazannya buli expired for our generation kati ate faawo twasukkawo nga tonnaba kugamba nti nno bakwate mundu bagende bakuba abaana amasasi bagende bakwate amajambya bagende basalika abaana emitwe bagende bakwate simanya emmotoka bazonki bakuba abalambuzi tusooka kwebuuza nti singa omuntu aba agudde ku kabenje kimutwalira eddakiika mmeka okuva entoroko okutuuka ku National Referral Hospital eriri mu ntoroko Mulago e Kampala. That is what we are looking for. Tetuagala yalowooze nti nno tutunuulira nnyo ye ne mukyala we njogedde ku mukyala we nenzijukira katuuni bannaye mbadde ndudde okulaba sikirabangako bukyanganza aliwo ku mukyala wa Museveni mu katuuni naye namulabyeko ennaku zino. Anti Matovu engo nkambwe nnyo oba si nkambwe? Engo yagenda nekambuwala nnyo naye nebugula ne wekiteetaagisa naye akaliba kaayo bakaanikako taba. Mukyala wa Museveni oba ne Museveni yennyini baafuusa akaliba k'engo tebakyalingo kati tubaanikako ne taba. Nina kye mbadde ngenda okwogera naye oli engeri gye tumulabanga maama naye kankireke. Matovu avumya omuntu omukulu alina mpisa. Matovu olulimi oluvuma terubangako lulungi naye ate olulimi olwogera amazima olutakwenya olwo luba lulungi kubanga mukyala wa Museveni nandi muyise maama kubanga mukyala ate naali muyise kaŋŋamba omukyala asooka mu Uganda wadde nga beewaŋŋamya naye okakasa abadde maama wo abadde maama wange yali maama wa Serena Nebanda yali maama ono muvubuka gwe battanga bamuteebereza mbu simanya abadde agenda kutta Nantaba. Maama alina kwakitinganga maama mukazi mujja aliisa omwana kazambi oyo aba takyali maama. Nzibuwalirwa okunoonya ebigambo bye nsobola okukozesa okudescribinga katuuni gye baamukubye naye kangezeeko okusabika. Oli mulaalo wali olunzeeko ku nte omanye ente ng'eyonsezza ebyana nga 6 omanye ebbeere ly'ente eryo bwe lifaanana bwebaka maamata temukyasobola kuvaamu yadde koota y'amata ssebo libeera nga ssebusa w'ente. Omusajja yakubye ekifaananyi kya maama n'amufaananya nga ssebusa w'ente neŋŋamba tutuuse ne ku kino anti nze nalabanga katuuni za Museveni nga bamukuze batya naye nga sirabanga ku katuuni ya maama sijja kulimba. Nange nkuze kutuuka wano nagyekanze ng'eri mu kugamba naffe bannange taata namuvaako akola byayagala ko Museveni leka toyanja ebyama bya gavumenti kwegamba amaka gaabwe yafuuka gavumenti. Kankubulire ekintu kiri kimu jjajja bw'atuuka okuzannya n'abazzukulu be abatakyabatiisa kankaddemu ka statement kana balina amagezi bakategere bulungi nnyo. Jjajja bw'atuuka okuzannya ne bazzukulu be batya nnyo bamaama baabwe oba bataata baabwe ate okusinga bwe bandibadde batya bataata b'abazadde baabwe.
bamama babazadde baabwe era omuzzukulu asobola okgenda mu mutwe gwa jjajja n'akwata bwaki n'abeera ng'avuga oba ku matu ga jjajja n'abeera ng'avuga emmotoka ko jjajja vuga mwana wange vuga muzzukulu vuga oba okitegeera nga naye akimanyi nti talina kyagenda kukola ki kumukola abantu ba first family etuusiza Uganda okulowooza nti nno baweddemu kyetwandiise omulamwa supu ensa ekigasa kugamba ne bafuuke kugamba ebiri awo bwebityo nti Yekolera asobola okuvaayo n'aluŋŋamya nga naye aluŋŋamya jjajja n'amulaga nti ajajja bino buno obuzannyo tobuzannya nedda oba ontegera kyekugamba Yekolera n'abatuwuliriza tambuulireko katono nnyo ku Pulezidenti Museveni ngezaako okunnyonnyola oba okwongera okugaziyaamuko katono nnyo ku kyewabadde oyogera nga oyogera ku David Lutalo n'abalala bazze nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bayibuli ndowooza kiri mu Isaaya oba 5:3 simanyi bulungi kukootinga Bayibuli naye ndowooza Isaaya 5:1 awo musome yonna mujja gitegeera. Mukama Katonda alina waagambira nti nno kwegamba agenda n'alonda omuntu we n'amufukako kitwandiise amafuta. N'abagamba nti tokwata kwono eyakola ki? Eyasiimibwa oba eyafukibwako amafuta. Kakati mukkirize mugaane mu kyasa kye tulimu. Oba mukkiriza oba temukkiriza mukkirize mugaane mukaayane mukole mutya mu kaseera kano ke tulimu kati mu myaka gino gye tulimu. Mukama Katonda yatusindikira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omununuzi waffe, like it or not. Byonna bye mumukoze nammwe mwandibadde mukakasa nti mu butuufu ono omwana tali yekka. Bamanyi kubanga ffe tulina ne be tutamanyi bo bye bamanyi be badde bamuteekateekera naye n'abisimatuka. Bannange kambuuze Pulezidenti Museveni mukama wange wempa ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga atufugidde emyaka 38 eyewaŋŋamya tulina bingi okusinga ansa zaabyo. Njagala mubuuze buli bw'abadde nga yeesimbawo mu byafaayo bye mulundi ki bwe yali akaluubirizibwamu mu by'ensimbi nga ku mulundi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde ebyobufuzi. Kanziremu nkiteeke ne mu luzungu akitegeere bulungi. Mr. President Yoweri Kaguta Museveni, I want you to evaluate from all your past elections, be it rigged or whatever you can brand it, and tell me which other election that has ever been as expensive as the 2021 and after election, where Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, the truly elected President of the Republic of Uganda in the 2021 general elections, participated. Tell me. And manyi kiga yali akozesezza manyi power in terms of resources, money, in terms of money power, deployment, in terms of knowledge, as in buying talent. Whatever he has done, aguze n'ebitagulibwa. Omanyi President yagenze n'agula n'ebisassalala nga bamugamba nti ono golodi naye n'amugamba nti omanyi ono golodi kasi omuteeka ku sayidiyo Kyagulanyi aba awedde n'agula ebigasa n'ebitagasa byonna naye ati the end of the day mu kifo ky'okumwongerako ettutumu ne bamukendeezaako bukendeeza bonna. Omanyi ekirala kyannyumirako Matovu? Omanyi ekirala Mwami Museveni kyannyumirako? Nzikiriza maleyo akantu kano bonna yagula bavuddeyo oba baavayo ne bagamba nti Robert Kyagulanyi bamuleke, Katonda ye yamutusindikira. Genda maaso. Ekinnyumira ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni
asindika abantu ne batuvuma nti tuli bahuliganizi abatalina mpisa era abatasaanidde. Naye essanyu lyafuna ng'aguzeeyo huligani omu. Owulira statement eno? Essanyu lyafuna jubilation ezibeerawo nga Museveni aguzeeyo just one huligani. Kabonero ak'essimbalaala nti omulembe guno we gutuuse ensi erina kununulwa bahuligani. Ate naye yeetaaga bahuligani kubanga ebijaguzo byakola ng'aguzeeyo huligani n'okusindika abantu nti bannaye ennuupu eggwawo lwa buwoomi ono tumaze okumugula. Kabonero ak'essimbalaala akakulaga nti naye yaali yeetaaza abantu abalinga ffe. Walaba akavidiyo ka Ronald Mayinja nga akutte enjaga nga bamunywesako n'anywa n'asika n'anywa. Namulaba. Olwo yali agezaako okukola ki? Yali asiga ekifaananyi mbwe eri tuli tuti kati kino tukireese n'eno ekitali kituufu. Okimanyi nti oyinza okulaba ekifaananyi mulundi gumu nga jjajja bamutaddeko oli omusokoto ali mu kusika abagamba bazzukulu mugukooneko. Anti omukongozi bw'abeera ku mbuga si aba ayogera, Lubale aba ayogera. Era situnuulira Ronald Mayinja ng'eyanywa enjaga. Nze nalaba Museveni ng'akutte omusokoto gw'enjaga anywa. Ate n'ekyo ne kitegeeza muganda wange Yekolera nti tugenda kulaba ebintu bingi nnyo ebigezaako okusika obuganzi bw'abantu bano ababonaabona nga bikolebwa abantu abali mu mataaya, bikolebwa abantu abali mu masuuti. Weewuunye era bannaye ebyokuyiga bingi ebiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wange ate abantu betwandiyise abategeere bye batasobodde kulaba na kubiyigirako. Oba ontegeera kye nkugamba? Yes, sir. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange bwe yali ayingira ebyobufuzi yamanya nti zino enviiri abantu bagenda kuzijaajinga. Mbadde nsaagala nnyo ebadde identity mbadde nga ngikozesa nga trademark yange naye enviiri mmwe ebiraasi oba amaraasi mu nsonyiwe kambateeke ebbali kambala ate okutwala kyepandise ghetto mu palamenti. Situtte enviiri mu palamenti naye ntutte bwongo, ntutte kutegeera, ntutte kutereeza ebyalema abatayina baraasi ku mutwe nze bye ŋŋenza okutereeza. Kaakati ate gye yagenda ate bo beegomba okumulaba nga zizaako amaraasi ku mutwe. What? Bogus thinking. Okulabira omuntu gye yava nga kati gwolaba gy'oyagala okumulabira yamaze okweribrandinga asaze akaviiri ke bulungi nnyo najja mu palamenti nga teyeetaaga just kuteekamu ka spray wabula alina okusalirira ng'enviiri, alina okwambala essuuti, avuddemu embeera eyogamba nti kakati ono agenda kukola ku geto yokka wabula agenda kukolera eggwanga lyonna lyonna. Then ate kakati gwe bw'obanga ogula abantu gwe wandibadde ogamba nti abamufaanana ogula obayise bahuligani nga bwe batuyita. Kati nno bwe baba nga batuyita bahuligani bwe baba basooka okuteekako ekya huligani bwe twandiyise diplomatic huligani y'Oweekitiibwa John abeera John Amanya Mushega. I respect that gentleman with all my heart. This man made a very deep analysis about Robert Kyagulanyi Ssentamu, my president. And he said, you guys don't underestimate this man. He did not have parents. He made it from the ghetto. He went to school. He made it. He went to music. He made it. He said, I'm going to parliament. He made it. When he says he's going for the #1 job of the presidency, don't underestimate him simply because we have failed to nurture our children who we brought up from well-to-do backgrounds. They are growing up from Kololo and other urban areas, but they have failed to prove us or to prove to us that they are capable of delivering. Chovola bantino noli alonda simanya
nalonze gundi yagenda okuyana mu Buganda. Whatever he's doing, he is blundering. Omanyi nno ekinnyumira mu kyo? Deputy chairman wa Buganda oba akuuma akiikirira katamiirajjo byo mu Buganda oba mumyuka mu Buganda. Ate akugamba nze ndi muvandimwe alwanyisa obusosoze n'obuuza mu Buganda tewaliwo bali capable balina capacity etwala kifo kya bumyuka bwo. That's why Matovu quoting a statement yen. Emirembe egy'amaanyi gizaala abaana abanafu. Emirembe emigezi gizaala abaana abasiru. Lwaki njogedde bwe ntyo? Nti kaabe kitaawe tabangako musiru kugamba nti deputy wange mu Eastern Uganda ate Muganda, oba deputy wange mu Western Uganda ate Musoga. Deputy wo ayina kuva mu kitundu ekyo. Akutunde bulungi. Akutunde bulungi. Yeah. Naye gwe walondanga deputy wali ku baana ba Buganda tta. Ne yeewaana nti ffe Abanyarwanda tetuzannya. Wow. Naye nze nakyagadde nnyo. Manyi emmotoka bw'ebanga enywa amafuta ga petrol. N'ogenda opakinga ku diesel pump. Omwana n'agenda kuteekera mu diesel ng'ate enywa petrol. Omanyi kye bakola emmotoka eyo? Bagitwala ku lunnya. Bw'ebanga ebadde tennaba kuvaawo awo ku petrol station. Bagitwala ku lunnya amafuta gonna g'otaddemu ne bagajjamu. Ne fuel tank basobola ogisumululayo ne bagiteeka wansi. Ne bagyoza ne balyoka bagizzaayo. Kati standby generator gye tuwulira. Amafuta g'enywa. Tuyinza okugayita agadde abalokala. Ge gatya. Standby generator twandigambye nti nno enywa mafuta ge twandiyise. Olugana amafuta malungi ennyo. Kampani sijja kugyogera. Naye twandiyise V-Power. Yes. Kati standby generator bagikola ng'erina kunywa V-Power. Naye omwana omanyi amafuta ge yasoose okuyiwamu? Yayiyeemu diesel omutabikemu petroli. N'atamu paraffini n'aleeta ne oil. Kati n'aleeta ne ku butto kuba naye butto naye engeri gy'alinga oil. Abajja kuyamba. Singa nkumenyera saagala kubawa platform ku mukutu guno. Naye singa nkumenyera abantu 4 oba 5 ne nkugamba nti nno ye lwaki si kumenyerayo. Mbamenye mbaleke. Menya ate ani agenda otukuba. Kasudde yagamba nti bali bintuusaamu mmaze okubyasa kasita ati bigenda kunkubya. Kati oyinza otya okungamba nti mu Buganda olonze abagenda okubeera ku ttiimu egenda okukundira akalulu. Nga mu bantu b'olonze mu eri eyo tebaleetangayo yadde muntu n'omu ku ntebe yabwa MP mu eri eyo ey'ekitundu mw'obalondedde. Kankuwa ekyokulabirako omukuku nakutamala emirundi katamiira jjobyo. Y'omu ku bewandiise abali ku publicity team. Naye tasobola kuyimirirawo n'agamba nti nze ndeese omuntu bweti oba muntu bwati era omuntu ono mujje gye mujje ngenda mutunda nguze abantu. Mbuulirayo omuntu omu yekka tamanyi emirundi gwe yali aleese mbyobufuzi n'ogamba nti ono yamuleeta from 0 n'amutuusa ku hero. N'ekyengera gy'asula taleetangayo yadde owa LC. Nezaana wali alinawo amaka talinayo gwe yali asimbye mabega n'agamba nti n'awangula. Naye oyo y'omu ku bagenda okunoonya akalulu.
kati abo bwe gaba mafuta oyo girisi girisi tutegeeraga olwo saabavandimwe naliko mu lukiiko nga bamwegaana nga bagamba tetumumanyi olwo ffe tetumumanyi tulinayo nakiyitibwa abavandimwe kitegeeza nti abava munda emu kakati abantu bonna baba bava munda emu bazaalibwa batya munda emu abo bonna baali bavudde munda emu yali yaani agati ffe tuli banyarwanda ate tubadde mu Uganda nga tetulina muntu atubonyaabonya tetulina muntu gwetukola ki era nga tetulina bukulembeze bulwanagana n'amawanga malala kubanga abanyarwanda bakkiriza nti ekituufu kiri nti twajjanga abasenze bano ne batutuuza ne tufuuka abalangira tekisoboka okubanga essaawa eno oli mu kusiga ekifaananyi nti batutulugunya oba batubonyaabonya oba batusosola. Olukiiko lwatuula ku Grand Global Hotel wali mu Kikoni olwalimu abasajja abagundimba abanyarwanda aboogera Oluganda nga bateekamu n'ebisoko ne bagamba oyo tetumumanyi nengeza tulako katono nnyo ku musajja oyo ntunira Frank Gashumba ng'ebyafaayo by'osobola okulaba is controversy mu bulamu bwe ebyokubba Bishop Kaggwa byonna omwo bayinza n'okubanga ye yavaako okufa kwa Kaggwa. Nkubuuza ekibuuzo nze nali ŋŋanyeeko okutta ekibuuzo. Frank Gashumba agamba alina kampani bagiyita Sisimuka Uganda bagiyita Mali Group of Company. Tekubanga kalango tolabanga ku product yaayo tolabanga ku byetunda naye nga lete weerabira nti kampani ezitakuba bulango ziba za butwa oba eza sigala. Teweerabira nti Frank Gashumba yali mukwano gwa Kibishopu yafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Sheinum Muzataba teyafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Sheikh Alisa omugenzi awummule mirembe yafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Jacob Olanya yafaaki omwana wange yafudde butwa. Musajja nkyogera nakati bagamba omukwata tebamuleetanga mu poliisi. Kakati ng'ono akugamba alina kampani etakuba bulango goloozeeyo kampani si yeegamba obutwa waba ki Matovu? Kati ombuuzizza oba obadde onywa itongwa mbadde nnyumyamu naawe. Kati kankuwulire muganda wange ovanga ku muntu akwata investment omanyi ffenna tuzaala abaana era twagala abaana baffe basome basobole okugamba okutulabirira nga ffe tukaddiye naye n'osomesa omwana okuva mu nassale ng'ali mu international setting of schools n'agenda n'atuuka mu kyetwandiyise wawinza okugamba nti kati afulumye agenda mu kyetwandiyise mu nsi atandika okukola emirimu naye ate gwe wennyini taata n'ogira omwana wo n'omuteeka ku mudaala gw'obwamalaaya gwe wennyini taata ng'okwata omwana n'omutwala mu wooteeri ez'eddeeyi n'omutega abasajja ng'omanyi nti wano wagenda kukolawo abasajja ab'amaanyi ng'omugambye omusajja oyo bw'abanga twanye tugaana wegenda naye paka mu ruumu nze textingira ruumu kigye mulimu ebisigadde sirika busirisi wenyingira you just ogambe nti kibadde kinkwata ebirala obindekere waliwo stories nyingi nyo ezaali mu hoteri ez'eddeeyi awe South Africa ng'omwami oyo yaliyo ne muwala w'oyo kakati oyinza otya okugamba nti omwana mukubira essimu takwata ssimu yange nga naye akimanyi nti dadi abadde anzanyisa ddate anti Shira takyalaba Gashumba nga taata we amulaba nga business partner. Ate waliwo n'abagamba nti amulaba nga husband yadde dadi
manya bo tebaziza owaayo okuva lwe yalaba ttatu yokka bina neekangamu kubanga kive wano mu Buganda taata okutunula ku bwerere bw'omwana we ne bw'aba bulabidde mu kifaananyi naddala ng'omwana amaze okwekoona akagere ate waliyo eyokuba ttatu nga tannakeekoona kakati awo ebibuuzo byali bingi kubanze nawulirako ka odi awo kakagamba mpulira abaana bano okubagamba banneebasa ku mwana wange si be bakwebasa ku mwana wo bikolwa byo nini byokola bye byakwebasa ku mwana wo kubanga byonna bye watugamba oluvannyuma omwana yava neerukuba ebifaananyi naye yeeteeka ku kyoyagala abeere kuba tiwamutraining abeere bold abeere yeekole buli kimu talina mu mwana kyoyinza kugamba nti kyamuswaga oba kyansonyi kyatakoze kati oyo naye ali ku kakiiko era yomu kuba genda okunoonya akalulu anti omuze guviira ddala ku ngoze eyagwola kati bwegaba amafuta oyo parafiini dizero tuli mu genereta sebo standby genereta ago gonna ge mafuta gekuŋŋaanya standby generator ekisooka bagamba tebongoota bwe yali erasha teyagwa ebigo jusi tewalaba akatambi ng'afuluma mu mmotoka eyo eba ekyali standby generator tamanyi na kumanya nti abantu bayimiridde wali nze gye nnina okugenda ye n'asalawo okugenda wali mu mmotoka eyo eba ekyali standby generator gitongwa bagitaata banaye batuwuliriza munatusonyiwa tetwogera ku bye tulabye ne bye tuwulira tetulina bye tujja mu mitwe gyaffe nze njogera ku bye mbadde ndaba nammwe bye mbadde mulaba ekitwawula nti nno oba oli awo nze engeri gye mbyogerako yeyenjawulo njagala ombuulirayo omuntu omu geno oli mukwano gwange ate omumanyi nkumanyi baatusiba ffenna twali ffenna mu kaduuku emirundi egiwerako njagala ombuulirayo omuntu omu bwati nga muyimbi mu Uganda Baramu Barugahara we yali apromotenze okubanga temumumanyi paka ku lebo y'okuba nti mumutegedde nsanga ennaku era nsanga okunyolwa Matovu bwe mpulira omuntu nga Balamu nga yeeyita promota Balamu musuubuzi munnange music industry eno abayimbi abagirimu balinganga ebirime balinganga abalimi nga music waabwe byebirime kakati bw'omuntu avudde e Kampala n'ojja ewaffe e Busunju noono n'ebirime n'obigula ku mulimi n'obitwala e Kampala ku katale ate n'obagamba nze ndi mulimi obeera mukyamu Balamu Barugahara musuubuzi kubanga tapromotingangako yadde ku muyimbi wa Koodiina actually baddembe okweyita ba events organizers wabula gwe nnyinza okugamba nti mubbo yalinga promota yekka yali baddono ki ndowooza Abe Musinguzi yali apromotinzeko kuba Queen Florence ba Serena Bata ba Muzimu gwa Nancha n'abala n'abajja ku zero n'abatuusa kakati Balamu si promota Balamu musuubuzi era kibeera kikyamu nnyo era kibeera kya nnaku nnyo okumukwasa enkumbi nti gwe agenda okunsigira obuyinza nga gwe muhoozi n'ogamba Balamu nti gwe agenda okunsigira obuyinza ng'ate yo kimanyi nti agula mmere emaze kukola ki kwengera emaze kulimibwa naye edda tetumala biseera kwabo abategeera olwedi bategeera ekisinga okulu era ekisinga okunennyamiza nti jjajja afudde eggwanga lyaffe nga bw'olaba omanyi kye bayita ekiraalo ky'ente kuba ente tezinaaba enkuba bwetonnya bwe ziba nga ziri mu nkuba gye zinaabira eyo paka nti enkuba ntoeriddamu n'enkola naye eggwanga lyaffe alifudde ekugamba ekizannyiro bannange wadde nga oba ozadde abaana naye omwana bw'aweza emyaka 18 wabaawo ebyokuzannyisa by'otasobola kumukwasa kuzannyisa omwana bw'aweza emyaka 18 okuleka nga mawube oba tokyamusiba pampa
baba amanyi wasobola okugenda n'akola ki n'ayonoona n'akyamba naye bw'obanga omwana akuze n'afuna ne mwana munne n'okuwasa n'awasa n'atulaga n'okulaga nti no takomye kukuwasa wabula asobodde n'okuba nti n'ayongedde ekiko okukyaza ng'akuleetedde omuzzukulu naye n'omuleka azannyire ku ggwanga lyaffe as eggwanga lyaffe is your playground kimuli wakaawo mu lujja ekyo nze ndowooza si kirungi eggwanga lyaffe lirina amateeka oba lirina ssemateeka kwe litambulizibwa naye mutabani we okumuwa ssemateeka yaffe n'agifuula poti ayagala okweyamba agenda mu ssemateeka yaffe n'asikama ne yeeyamba pulezidenti wange omulungi ennyo pulezidenti Museveni gwe nawagirako wadde sikuwangako kalulu ekyo si kirungi era bwe kiba kikulimu kigenda kutambulirako paka lw'onoofa omuntu tasobola kutyoboola ssemateeka nga obuyinza obukuweebwa mu ssemateeka egisooka kukuuma ssemateeka oyo naye n'omutunuulira nga olinga agamba nti amaaso gaziba amatu gaziba ennyindo zaziba kugamba ne sikini tekyafiiringa so ng'ate n'abo boolinanga ababaka bo mu paalamenti zibisinza na kuyita ababaka ba paalamenti by the way nze bwe nsanga omubaka wa paalamenti owa NRM onoonsonyiwa kankozesa ekigambo kino olabanga emboodooli omubaka nga wa NRM paalamenti teriyo omuntu ateekeddwa okuyitibwa honorable nga wa NRM tali wasa awagira NRM oba minisita oba MP nga wa NRM oba chairman wa LC5 oba LC3 tewali yeetaaga kuyitibwa wa kitiibwa nga wa NRM because kireetera omuntu okwambala ekitiibwa ebikolwa eby'ekitiibwa ebimuvaamu oba ebikolebwa naye ababaka ba NRM batudisappointinze nnyo nti buli kimu ekiruma Uganda bakikubira mu ngalo ne badde ebbali ne badde waka ku maziga g'abannayuganda bo kwe balya ku payini y'abannayuganda bo kwe baweerera abaana baabwe school fees ku buyinike bw'abannayuganda bo kwe batambula amawanga mu bannayuganda abalumwa enjala abasula nga tebalidde okugamba bwe bazibidde embuto waliwo yabayita useless idiots simanyi useless idiots was it useless idiots ekigambo kiwoomu nnyo yakozesa ekigambo kiwoomu nnyo akozesa ekigambo kibayita emboodooli enkodomali ezo toyinza okutuulako n'ogamba nti zo zino bannange onsonyiwa sitera kukozesa bigambo bwebityo naye olwo ekintu wekikuyimirako sirina mubaka wa NRM bwe nsobola kuwa respect tebagwanidde ebitiibwa baabeyambula ne bambala ekintu kimu kyokka era omubaka webisinga obungi otunuulira enguudo ezibonyabonya bannayuganda omubaka wa paalamenti agenda okujja okuteesa okubeeka kuuto ayita ku luguudo lwe lumu n'omubaka wa paalamenti agenda okuteesa ng'ava mu Kampala Central naye ate okubonaabona kubabonaabonamu kwekumu no wonder balemereddwa okukulaakulanya ebitundu gye bava bonna ne beeyiwa mu kitundu kimu kyokka Kampala n'emiriraano era ojja kwesanga nga buli mubaka wa paalamenti mu Uganda ayina apartment oba ayina ploti mu mayiro nga bonoga mayiro 5 okuva e Kampala bonna bakomaawo 50 miles ye 30 miles from Kampala ojja kusanga abava ku saidi z'Ebusia nga eseeta abo balinawo amayumba oba Mukono seeta Mukono ng'olabye okutuuka emukono balina amayumba mu areas ezo onoosanga abava eggulu ojja kwesanga ng'onaatera okutuuka ekawempa awo wewajjaawo Matugga awo wewatyo balinawo amayumba balinawo apartments ng'abanga ava ku luguudo lw'e Masaka ojja kwesanga nga ekatenda awo wewatya areas ezityo balinawo amayumba gatunulanga abantu naye ng'ate ewaabwe gye bava tebasobola gazimbayo why ezo si mboodooli ezo si nkodomali ezo nga jaba njagala okujjukiza abayimbi
abemunkolera ku president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akaseera kano bwe mubanga mukyalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Bobi Wine emmiya Bobi Wine mbasekeredde mbasaasidde mbasekeredde ate ekisinga kiri kimu kyokka nti President Museveni ow'ekitiibwa ennyo musajja mwa respect oba ensonga nti no si musiru okuba nti afugidde Uganda emyaka 38 nga tafugisa maanyi g'abantu naye ng'afuga kubazannyira ku bwongo na gammondo kitegeeza nti tabadde musiru naye neewuunya omuntu wadde n'akusiriwaliza n'akulyako ssente zo ng'agambye tyabazirubatagulanyisengamumanyiirya n'ensula wenze mpa akawumbi ka ssente mwezi gumu ngenda kuba nyungudde ttiimu y'abavumi social media yonna egenda kubanga eriko bivumo nange n'okunuulira omuntu ali Omani ali Dubai ali luddawa ne bamuweereza just $10 okitegeera muganda wange $10 gy'emitwalo 38 eza Uganda ey'Amerika Matovu naye nga omwana oyo avuma Kyagulanyi yava e Uganda ng'emirimu gibuze nga Kyagulanyi tanaba kufuuka pulezidenti n'agenda Omani n'agenda e Saudi Arabia n'agenda e Qatar n'agenda e Turkey n'agenda e Cairo oba mu nsi ya Buwarabu yonna oba Canada oba America oba wonna nga Uganda eganye ku ssente ze oluusi maama yatunda kibanja oluusi maama yagenda mu bibiina byabwe by'oyinza ogamba by'okwekulaakulanya n'asabayo looni abamu baatunda bintu byabwe abamu baasinga bintu byabwe baatunda bodaboda abamu beetunda bwetunzi bo nga bo ojjukira stories nga abaana bagamba nze okuyitawo omusajja yamala kuneebaka ku airport kimu kirina naye nga nemesezza ne mweyambulira naye okanzikiriza n'empitawo nagamba nze nasooka nenemererwa naye ogwakumawo nange neŋŋansika kyakkola ng'abaana abamu baamala kweyambulamu ngoye okusobola okutuuka gye bali n'asinziira eyo gy'ali n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwagala okulaga abantu nti no struggle gye tuliko tesoboka olw'okuba bamuteeredde $10 ku akawunti ye bamugamba nti tukuteereddeko data onookola obulungi nga tukwongerayo mbulirayo omuntu atabanja Museveni nga yali amukoleddeko taliyo kubanga ye Museveni alina enkola newe muba mulina kyemukkaanyizaako tazikuwa lumu amakinga sure nti akulekamu essuubi nti genda kwata buno obukadde 5 naye ngenda kukwongera akawumbi mu wiiki emu kubanga kyakwagaza bino 5 oleme bigaggawalamu kuba olinayo akawumbiko obirye kweyozaako nnaku kumbe bibadde bisembye naye ekirala Matovu tewaliyo muntu n'omwagulwa nga bwe wagaye nti Museveni si musiru omwewuunya tajja atya okugula abantu balwanyise Kyagulanyi teri Museveni gwagula kulwanyisa Kyagulanyi kubanga Museveni yakimanyi nti ayina obuyinza ayina essente zimuyitaba ayina emmundu ayina intelligence ye bw'aba alemereddwa Kyagulanyi bw'omuntu ssekinnoomu osobola okusobola Kyagulanyi wabula Museveni bw'akuwa ssente aba takuwadde kulwanyisa Kyagulanyi aba akuwadde kwerwanyisa anti kekali kengamba sirusiru bwanjoka bwettiranyinyizo ate nga naye bw'afa nazo abo abatasobola kulaba nti owange abasookayo bo baamaliriza batya abalwanyisanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatasobola kwera mu bwongo nabo bagamba why kale nange omusajja kambeeko kyemulyako naye nga yeerabidde nti kyalyako tekisembayo naye nga tekimuttira the rest of his or her life the rest the reputation it dies people otera okuddako ewammwe kubanga ojja kubanga ogenda okujja ku airport tetuganye ku airport bayinza okubanga tebakumanyi naye kati abaana abasinga abo ababadde ku bundi ababadde ku mikutu egyo bali known ku byalo ewaabwe babamanyi ono ddaddi ku kyalo obagambe nti nno yegwe wakuma Robert Kyagulanyi Ssentamu essuubi lya bannayuganda nga ne ku kyalo kwonna kwogenda okutuuka okimanyi nti gwe bawagira
On top of that, ne bali badde tebamuwagira kangambe bwenti. Nga ku kyalo kwogenda ewammwe gye bakuzaala waliyo omukyala yatutte omwana we mu ddwaliro bamukoleko abasawo ne bagaana omwana n'afa. Waliwo omukyala nga bbaawo amagye gaakamukuba amasasi n'afa. Waliyo omusajja gwe baakabbira booda ng'ate ba security be baagitutte. Waliyo omusajja gwe baasendedde amalaalo nga b'amagye be baleese okusenda amalaalo g'abakadde be. Ogenda mutunulako oti? Kankulaga obumu ku bukolero bwa Pulezidenti Museveni bwakozesa okutuwuddisa nga bannayuganda ebbanga lino byonna. Owulira ssente ze baleeta simanyi eza parish development model? Si ke kaali akalulu ka 221 ke baakoleramu nti balina ssente ku miruka emyoga. Kati tebyatandise okukomawo. Njagala ombuulire kampuni mmeka ogenda kunzikiriza sibakolera kalango naye ngenda kumenyayo kampuni nga 4 wano. Nze nandibadde ndowooza nti singa Pulezidenti Museveni abadde siriasi nga ayagala bannayuganda bagaggawale ze yandisookeddeko n'azempawalinga n'amanya nti nno bwe ziba zibadde zikozesa abantu 10 zigenda kwongera ku tetwandiyise human resource yazo zisobole okuba nga mu kifo ky'okukozesa abantu 10 kati zikozesa abantu 10 okutuuka ku bantu 12,000 oba ku 15,000. Nzikiriza kanzikooneko siinayo gwe mmanyi naye kanzoogereko bwenti kubanga nzirabyeko ebbanga ddene ate nga zirina bannayuganda bangi nnyo eziyambyeko. Kansooke n'eno omanyi kampuni gye bayita eya Sesako. Sesako ekyengera ekola ki? Kakawa kalungi kasesako. Ekola kaawa. Ekola dadizi naye nga byonna ebikola mu soya. Kati singa ddala Pulezidenti Museveni ne NRM gavumenti ye ejjuddemu biri byetwayise engajaba, singa ddala balina kyetwandiyise a serious intention okwagala okukulaakulanya bannayuganda, abamu ku bantu be bandibadde basookerako okuyita be bantu abafaanagana nga kampuni ya Sesako. Olowooza kati essaawa eno bwe banga ekozesa abantu 200,000 oba 300,000 nga kapito gwekozesawo akawumbi kamu oba buwumbi 2, singa ogiwa obuwumbi 15 obuwumbi 20 n'ogigamba nti njagala ogaziye kapasite yo okuva ku production eya 30% to 80%. In fact kanjogere ku kampuni emu yokka kuba endala jazikolera bulangu, endala jakuziwa just 1, 2, 3 mention. Kakulira ekintu kino muganda wange Yekolera n'abalala bonna bannayuganda badde bawuliriza era kyobola nti listed by generator singa yali ddala yakwaka yandibadde yayakira dda mu bintu nga bino. Twandibadde tulaba projects nga tuzirabako MK nga tuwebuza yi MK kino kyeki nti agumata MK mata gegaluwa nti tutegeeragana naye tewali yadde akasenya, teri yadde babogamu, teri yadde silipa ziriko kigambo MK. Kati genda kulaba t-shirt singa abantu bazambadde nolaba emboodooli. Sesako asobola okuba ng'agula ebirime okuva ku balimi okuva mu Uganda yonna nga nekkawo okumanya soya gwe baba bagenda okugula tasobola kubamala production mu myaka 5. Projekiti bw'ebeera ya myaka 5 ne mumanya nti nno Sesako production gundi yayo mugenda kugyongerako buli mwaka, mugenda gyongera nga biliyoni oba 5 buli mwaka in a president manner, nti mu myaka 5 mugenda kuba mugiwadde obuwumbi 25 naye nga mugigyeeko n'emisolo gyonna in the 5 years kubanga muleeta investor nga talina yadde n'ekikumi ne mumuwa ssente ne ettaka ne mumuwa amagye ne mumuwa buli kimu n'amala emyaka 10 nga talina kyatukoledde. Nabba eggwanga nadda ewaabwe. Kati Sesako bw'ogamba nti nno oyagala okulaba nga bw'aba abadde akuba ensawo 10
eza soya. Twagala okulaba betwandiisa abalimi abasoya nga tulina betwandiga kati tulina abalimi 2,000 be balima soya mu Uganda. Olaba abantu 2,000 bo bawadde emirimu kubanga bamanyi kino bagenda okulima binajja bigenda okutondebwa. Olowooza nti n'emmotoka mmeka ezirina okuleeta soya oyo okuva mu balimi 2,000 z'ogenda okuwa emirimu? Emmotoka just nga banoga nti emmotoka trucks ag'amafuta genkanawo agagenda okukozesebwa okuleeta ebirime okuva mu balimi bano 2,000. Olowooza abakozi bameka abagenda okubeera ku nnimiro ez'abalimi bano 2,000? Tuli ku kawoyeka. Akatale ka Sesako kanene nti kasukka ne Uganda, South Sudan, oyinza n'okwesanga nga ne mu Kenya Sesako atuuka, Tanzania, kati buli kyolwandise ensi etulinaanye ne Congo esobola okukozesa Sesako. That is number one. Owadde omulimi ssente, owadde ow'amafuta ssente, owa airtime agenda kufunamu, kugamba ne bano abantu ab'omu maduuka bagenda kufunamu. Naawe wennyini ogenda kufuna omusolo olw'ensonga nti nno buli muntu agenda okugula Sesako agenda kuba ng'afuna ojjako omukonjobolako ketwandiise kavaati. Omanyi kampani gye bayita eya Sams? Tukome kweyo tutandikire tutemeetemeyo tugitandikireko wiiki ejja. Ondoliza NRA tezisobola kuvamu birowoozo ng'ebyo. Noweebuuza nti mu palamenti banoonyaamu ki? Nkufuna. So muganda wange Matovu, tusiibule abatuwuliriza era obasuubize nti buli wiiki ojja bawangayo ku bigambo by'omuwendo nga bino. Nga ngenda okubasiibula njagala okugamba abantu bonna abatali mu Uganda abawuliriza era bagoberera okukuba eno Yekolera. Temuba na bigambo biwooma eri President Museveni ne gavumenti ye ejje Kampala. Mutunuulire ku infrastructure, mutunuulire ku byobulamu, mutunuulire ku byentambula, mutunuulire ku ensula, mutunuulire ku mbeera z'abantu gye musinziira nga temuli Uganda. Mu demanding such services zibeere mu Uganda because it is possible. Kuba neyo gye muli tebaabitonderayo baateekayo biteeke. To be demanding because we rightly deserve those services back home. Twetaaga enguudo ennungi, twetaaga amasomero amalungi, twetaaga amalwaliro amalungi, twetaaga obulamu obulungi nga bannayuganda munnayuganda bw'alwala asobola okuba nga ajjanjabibwa ne bw'aba talina ssente oluvannyuma oboolyawo bw'aba awonye n'agenda ng'ate mwaka akasente mpolampola. Ebyo bisoboka. Ebyo bisoboka. Naye buli project kye baleeta Uganda kyakubba n'akatono k'olina baagala bakatwale. So whoever is in the diaspora, please and please demand for service delivery back home. Don't massage President Museveni and his greedy parliament, the NRM parliamentarians who are useless as something that I cannot mention, but demand for services back home. Do not have sweet words, demand for services, because that is the better way we can build our country, by demanding what we are enjoying away from home. Abali Uganda mbasaasidde nnyo, Mukama abagumye kubanga okubeera mu Uganda, it is a job. Abadde mu Kenya n'asinga. Every man. Amiina taata. Omukama akunkuumire. Tweyanze ebigambo eby'amakulu.